Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbwana jange abalungi abalabe b'ensulo y'enkya twagala natwo okwabaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde okuteesa obudde bwa leero nga tuli balamu. Ate nga tetuli balamu kyokka nga tukyasobola n'okuwuliriza oba n'okulaba ekigambo kye. Kubanga n'okuba n'omukisa okuba ne gadgets awaka nga zikusobozesa okuwulira oba okulaba kitegeeza Mukama akuwadde omukisa ogw'enjawulo era njagala okukakasa nti ogukozesezza bulungi kuba ne gadgets ezo abalala nga balaba bye balaba ng'osalawo okutwegattako ensulo y'enkya. Omuweerezaawo nga bulijjo akututte mu nsulo y'enkya pulogulaamu yaffe Nyanzi okuyita mu wiiki bavuma Frank omukadde omu ku bakadde b'ekkanisa Kampala Central Church. Ate nga specifically omuweereza wange buli makomera ndi musanyufu okubasisinkana olwaleero kamubawo omukisa yamuwuliza naye katwebaze katugenda mu maaso ekyokuyiga. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa twebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako n'olw'obugabirizi bwo n'olw'obukuumi bwo okutuusa mu kiro ekiyise nga tuli balamu. Abaana bo beebase babeera mu kifaananyi ekyokufa ffenna wamu ekirabo ekisa kyo nga kitukuuma nga kitubeera mu buli mbeera yonna ate paka tuze enguba makya ga leero. Ate tuwadde n'amagezi agasobola okuteekako televizoni zaffe n'okuwuliriza ekigambo kyo. Saba n'ebigambo ebigenda okwogerwa olw'amakulu eri abaana b'ababuulizi n'ab'obuwala ababiwuliriza ate olwo balabe omukisa maaso gyonna gye banaasisinkana bagenda okukola emirimu gyabwe. Kyakyo n'okwagalako kabitubeere gula amatu gaffe erinnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okutwala omukisa guno okubanjula ekyokuyiga kyaffe ekyaleero ekirina omutwe ogugamba Baby Jessica. Nze tulina ngeri gye tukivunulamu. Omuwandiisi wa akasimu kakaffe bw'atyo bwe yawandiise yalagamba nti Baby Jessica. Naye waliwo sitoole eri emabega w'omwana ono tugenda okuyigako olwaleero. So ngenda banyumiza sitoole eno nga bw'eri ate oluvannyuma tujjemu ebyokuyiga kubanga tulina n'olunyiriri lwaffe olw'okujjukira oba lwetugenda okutambulizaako omunamwa gw'enkya ya leero. Olunyiriri lwaffe luba mu kitabo kya Zabbuli essula ya 16. Nabagambye nti asobola okugisoma ng'olina bayibuli yo okuva lwe twatandika osobola okugijjayo n'osoma. Ate kikola bulungi oba ne kapeeni n'omaakinga oba highlighter n'omaakingawo bulungi n'omanya nti ate olowooza ku bigambo bino osobola okudduka n'oddayo n'olaba biki bye twayiga. Naye nga essuula ya 16 olunyiriri tusoma lwa 10. Olunyiriri tusoma lwa 10 naye nga lugamba bwe luti mu bayibuli yange eno gye nsoma. N'agamba bw'ati nti n'abalokola eri omukono gw'oyo eyabakyawa n'abanunula mu mukono gw'omulabe. Anduddemu mukwano gwange andukuddiremu nti n'abalokola eri omukono gw'oyo eyabakyawa n'abanunula eri omukono gw'omulabe. Amaafe ebazibwe. Ebigambo bino birungi kubanga bireeta essuubi eddungi gy'oli negyendi ng'ofuluma olwaleero nga sinnalinana ku mboozi yaffe. Olina omulabe. Kyenjagala okukakasa mwannyinaze mukwano gwange nti waliyo omulabe. Olina omubi gw'ogenda okusisinkana gye balinga tufuluma mu kibuga kyaffe kino eky'e Kampala ne tutambula ku nguudo ogenda ng'oyitako bw'oti waliwo abeeteeseteese okusika akasawoko. Waliwo abeeteeseteese okusika akasimuko ng'owuliziganya n'omuntu ogenda okusisinkana. Abo be babi. Ate waliwo omulabe ye ng'akulinze nga tatayiza butayiza yenna ayitawo naye alinze ggwe ng'amanyi nti ayambadde na saati bw'eti afubutuka eno ate oyo ye mulabe wo kubanga oli mubi kubanga ye agwa mu ngabo ye yenna bw'atwala. Naye kaakati ono ate ye mulabe wo alina enteekateeka ey'enjawulo naye Bayibuli egambye nti anaakulokola okujja mu mikono gy'omubi.
anakuja mu mikono gy'omulabe naye omwana ono Baby Jessica bamwogerako nti mu mwaka gwa 1987 omwana ono yalina emyezi 18 omwana ono ng'ali mu luggya lwa ssengawe oba anti we n'agwa mu kinnya ekyalimu oluzzi ekintu kino kyabaawo mu ssaza lya Midland era nekikola amawulire mu Midland mu America ne mu Texas ekibuga ekiriraanyewo essaza eririraanyewo ebakola amawulire omuwandiisi atugamba nti ekiseera ekyo CNN yali tenawoza myaka 10 mu buweereza mwaka gwa 1997 tinawooza naye eggulire eryo ne litambula nnyo ne litambula okubona amasaza ago ate ne liteeka abantu ku nkenke buli omu n'abeera ng'agoberera kiki ekibaddewo naye amawulire amalungi gaali gagamba nti omwana oyo ng'agudde baali bamonitalinga mu ngeri ey'enjawulo nga balabiriza ali atya kati ng'omwana ali mu kinnya batugamba nti yali agudde mu kinnya ekirina fuuti 18 okuka wansi naye ate obugazi okuka wansi kyali kya fuuti 2 naye ng'ate obugazi buno kyali kya inches 18 so nga kitono nnyo nga kizibu okugendayo okugyayo omwana oyo ow'emyezi 18 ng'agwayo ng'ayiga okutambula naye bw'agwayo amawulire amalungi nti enduulu zaakuba mangu ate mumanyi ensi ezifaanana bwezityo nga United States nti boko okuba emergency police ejja mangu yaffe mukama agisaasi oluseekererwamuko engefuanayokola kyesobola okola naye eyinti egirawo mu budde naye yajja era ne bakola byonna byonna bye baali basobola okukola naye batunyonyola wano nti balwana n'ensonga eno okulaba ng'omwana ono alokolwa okujja mu kinnya eno naye nga balwanyisa ebintu bingi bwe baba bakayo mu kinnya ekyo bafuba okulaba ng'omwana oyo tebamukolako bulabe ate abakayo bantu bakulu naye ate ekinnya kyagulimu si kigazi bulungi naye ate nga kiri wansi nnyo n'olw'ensonga eyo ne wabaawo obunkenga obw'amaanyi naye olw'okuba nga CNN yali ku beesi nga balaba buli kigenda maaso buli muntu gye yali eyalina televiziyo n'abeera ng'asobola okiraba buli muntu yalina kaleediyo ng'awuliriza masaza ag'abiri n'abeera ng'agoberera era ne batambuza ensonga eyo omuwandiisi atugamba nti bamalira ddala essaawa 5:08 kabajjayo omwana oyo bamulula wayiseewo essaawa 5:08 naye njagala otereeze olunaku ekiro n'emisana lulina essaawa 24 kitegeeza mu nnaku 2 ziba essaawa 48 kitegeeza omwana ono yamala ennaku ezisukka mu 2 ng'ali mu kinnya ekyo naye olw'ekisa kya Mukama nga mulamu tanaziira naye ate njagala okuba akafaananyi kenjala gaali emuluma kubanga essaawa ezo omwana w'emyezi 18 eyali bulungi naye batugamba nti ne bafuba okukola kyonna kyonna kye baakola basobole okugyayo omwana ono era Mukama mulungi nti oluvannyuma lw'essaawa 5:08 omwana ono n'alokolebwa naye abamawulire aba CNN baatambula nga bagenda babuuza abantu ab'enjawulo naye bwe baatuuka ku pulezidenti wa United States of America eyali ayitibwa Ronald Reagan ekiseera ekyo n'agamba nti babadde mu kiseera nga buli muntu yenna omusajja afuuse godfather wa Jessica buli mukazi yenna mu America yali awuliza ng'afuuse godmother kwegamba bonna nga bali ku bunkenke eyo Ronald Reagan yakitegeeza naye nga pulezidenti yali afaayo kugenda maaso era yali agoberera kyobola bwe bamala okutaasa omwana ono CNN babamu beebuuza ebibuuzo ye ebibuuzo omusawo yali amujjanjaba bamubuuza nti eyamujjanjaba nga bamaze omujjayo oba banajagala okuba akafaananyi mu mbeera eyo yonna bagenda okumujjayo nga abasawo banamukolako bateeseteese bamanyi mbeera mwe banamugirayo naye nga bateeseteese naye omusawo mwe bamubuuza nti obadde owulira otya ng'omwana omufunye nakati owulira otya ng'omukozeeko ateredde n'agamba nina omwana ali mu sayizi ya muwala wange
ali mu saizi mwana wange ali mu saizi y'omwana ono Jessica era nabadde ndi ku nkengo obw'ekitalo bwe bantuukiridde okuteekateeka engeri enaakola ku mwana ono neetandika okulowooza anaavaayo nga mulamu naye nga byonna ebigenda maaso ndaba mwana wange bwe bwatyo yayogera naye nga amaze omujjanjaba ng'awonye n'abantu bangi babuuzirewo ebibuuzo naye ekyokuyiga ekiri muno nti buli muntu yali ku bunkenke ekigambo bwe bakozesa nti godfather oba godmother waliwo abantu ababatiza abaana nga bakyali bato ekyo bayibuli engeri gyekisomesaako bayibuli eno gyetusoma ate tegamba nti babatize nga bato nekyo kyalunaku lulala naye ekijjayo okubalaga bwe babatiza abaana bano abato balina omuntu gwe bateekawo ababa bamuyita godmother ate bwaba musajja nomuyita godfather omuntu ono analabirira omwana ono mu by'omwoyo nkajjeeyo okuba demonstratinga ki ekyagenda maaso okusinziira ku Ronald Reagan president wa United States ekiseera ekyo omwana oyo n'akolwako era omuwandiisi atulaga nti omwana ono ekiseera kino abeera mu Midland mu ssaza eryo we yawandiikira akasimuka kano akulaga nti omukyalo ono basi mukulu nnyo kubanga omwaka guno we yagwa mu kinnya kino gwaliko 1987 ekitegeeza abeerawo ng'akyali mwana muto naye gyali naye omuwandiisi akulaga nti omwana ono ng'omukyalo ono kati teyalaba byaliwo kubanga mukimanyi bulungi nti ku myaka 18 omuntu tayinza kujjukira byeyali akola kujja kumuzanyira akatambi naye nirye mu bwongo bwe ekisoboka kizibu nnyo kubanga abijjukira ebyalimu so ye tajjukira naye nga lwabimubuulira n'okulaba ebyagenda maaso asobola obijjukira ebintu ebifaananako n'emboozi efaanana bweti mu Uganda zijjukiramu ebintu bibiri andaba ng'owangaladdeko akabanga byensobola okujjukizaako n'otegeera waliwo omwana gwe bayita Ssebbanga emabegako akali ono kazanyirizwa asanyusa abantu mu bifo ebyenjawulo naye waliwo omuvubuka bamuyitanga Ssebbanga omwana oyo yazuulibwa noza myaka gy'ekyenda awo nga gitandika yazuulibwa ng'atweredda mu nnyumba bazadde be noza yali ssemmaga we n'amuma emmere okumala ebbanga eyawerako naye bannamawulire bwe bamuzuula ne bajjayo omwana ono ne bamulaga ensi ng'omwana ono amaaso gavuddeyo ng'omwana ono amagumba gali ku ngulu tozalibwa mwaka nga gumu nga Ssebbanga alabika bubi eri eryo erivuga nnyo kakati bannaffe balikozesa na ssente naye Ssebbanga ng'ali mu mbeera efaanana bw'ekyo ne babeera nga buli muntu yenayina eyalaba amawulire ago n'amutunuulira n'alaba ng'omwana ono yeetaaga buyambi ne batandika okumusabira ne batandika okubaako ne bye baakola ne balaba ng'omwana ono abeera bulungi naye abasawo benago ne bateekateeka okulaba ng'omwana ono afiibwako abantu abalala bannamawulire ne bakola publicity ey'amaanyi okulaba ng'omwana ono afuna obujjanjabi bwe yeetaaga era Ssebbanga n'akula n'abaamu naye ekyamamawulire amanyi Ssebbanga yamala ndowooza n'afa naye yafa akuze naye ng'ensi emulabiridde bamwambaza amasuuti ng'afuukidde ddala omwana w'obuvunaanyizibwa oyo ngezaako okubagirayo ekifaananyi ng'ensi ekutaddeko amaaso ki ekiyinza okubaawo waliwo omwana omulala mu myaka 1989 bakyenda awo sijjukira bulungi emmotoka yamutomerera ku Bativara waliwo zebra crossing Bativara primary school waliwo zebra crossing nga emmotoka emutomerera naye bagamba ti emmotoka yamuwalula okuva ku zebra crossing awo yali edda wandeeya yali edda wansi n'akwatira mu byuma wansi eyo emmotoka n'emuwalula paka lwemutuusa naye ng'abantu bakuba ennyuki omwana n'emutuusa ewandegera naye ne bajjamu omwana oyo nga mulamu bamujjanjaba ne bamujjanjaba simanyi kyatuuka naye kyenzijukira yajjanjabibwa n'awona naye nga yakola amawulire so abaana abo ng'ebyokulabirako bayinza obutamanya nnyo byaliwo naye bwe bamala waliwo obubonero buliwo naye Jessica batugamba nti alina enkovu eyamutuuka gy'alina mu kyenyi kubanga bwe yagwa mu luzzi luli olwazi ne lumusala era enkovu eyo yali y'amaanyi erimu bye bajjanjaba n'atereera naye enkovu akyagirina
kakati batugamba nti Jessica newankubadde yawona newankubadde teyalaba biki byaliwo mawulire amalungi nti yawona naye newankubadde teyalaba biki byaliwo mu kiseera ekyo Jessica bw'alaba enkovu eno n'asoma n'esitore ezo zonna ezaaliwo kubanga babimubuulira bamerika bo baali bakula ddala batusookayo dda kyenkakaza nti obutambiro olyawo babulina obwasi yenyeeni kitegeeza ajjukira kiki ekyamukolerwa kakati nga batujjamu ensonyi yaffe eyaleero mukwano gwange omulungi njagala obeeraawo nga bw'ojjukira okutandikira maka gaffe bw'olaba enkovu maama wo gy'alina nga baamusala olukindo nga baali bamugyamu ggwe andaba jjukira tiyawaayo obulamu bwe mu ngeri eyo obeerewo ng'oli mulamu akuzaale kwokuba ate yeetagaba bulokozi naye kakati ffe bwe tulaba nga Yesu Kristo yafa era Bayibuli etugamba nti alina enkovu alina enkovu ezo mu ngalo mu mikono gye kubanga yakomererwa naye ekyamukomerereza si kuba nti yalina omusango gwonna nga gwe omukristaayo ndaba amakyagaliyo goyinza okuba ng'omanyi teyalina nsonga gyonna naye ekyamukomereza nze naawe mukwano gwange bw'olaba enkovu za Yesu kiki ekikujja mu bwongo amakyagaliyo ng'otambula ng'ogenda mu mirimu gyo njagala okumuyitirize bw'olaba enkovu za Yesu kiki ekikujjira mu bwongo kiki ky'olowoozaako bw'olaba enkovu ezo oba bw'ozisomako n'ozijjukira omu ku bayigirizwa be bamuyita Tomasi naye alina ebyokuyigirako bingi bw'aba atambula Yesu bw'akomawo amawulire gamaze okujja amangi nti azuukidde abamulabye bamulabye Tomasi naye bw'atuuka ekiseera n'amulaba abamu bamwogerako nga Dawudi Tomasi Tomasi omubuusabuusa nze mwagala nnyo Tomasi kubanga abamu tubeera awo mu mbeera ze tulimu n'owulira abantu nga boogera nti ekyo naye teyatugendera mu bangi abasinga kizibu okuwakanya ebintu ebyogeddwa abantu abangi abamu twetya bweti naye Tomasi abuuza mukama we yeggwe Yesu amugamba nti yenze nti edda naye Yesu atunula ngeri gyali Katonda bw'atunulira Tomasi amulaba nti tomatidde era Bayibuli etuyigiriza nti n'abikula Ibiliisi n'amulaga amafumu we gayise n'amulaga engalo n'amulaga n'akwata mu bituli ng'enkovu gikyali fresh Tomasi n'azikwatamu gwe bw'oziraba olwaleero kiki ekikujja mu bwongo oyinza okuba tewaliiwo kubanga mu kwonoona kw'omubiri w'omwana w'omuntu Adamu ng'akola ebyo ebyakolebwa nze naawe tetwaliyo naye tukimanyi bungi nti twasikira ekibi ekyo era bwe mutima bwe tutambulira ky'oba olaba nga naawe mu mbeera yonna weesanga okoze ebitasaanidde ky'oba olaba ng'omwana omuto ow'emyaka 2 ow'omwaka ogumu n'ekitundu bw'aba akwata akakebe ka sukaali ke baamugaana amagamaga n'atunula eno n'alaba nga taata we taliiwo n'akwata sukaali n'amunuuna era bw'omusisinkana n'omubuuza nti okola kyawo atulika n'akaaba kubanga olwo ekibi kikoze eki kimuzitoyeeko ensonga eyo nkolo mikwano gyange nga tulowooza ku bintu bino nga tubifumiitirizaako njagala otegeera ekibi awo we kyatutuusa nkugiddeyo omwana ono omuto kozesa example endala yonna eyo gye mulaba omwana omuto ne boogera ebigambo ebirungi ne babyogera n'abiwulira naye ate ekibi bwe kivaayo n'akikwata mangu era ne kimwanguyira okwogera mu bantu naye Bayibuli etulaga nti anaatuwonya okutujja mu mikono Katonda oyo yafa ku lwange naawe tubeere balamu wenjagala okukwasa amakyagaleero ng'ogenda okutambula ng'ogenda okusisinkana abantu ab'enjawulo ng'oli awo ng'olowooza nti obulabe bwakutuusibwako nga wagwa mu batemu Yesu yakununula okuba nti okyali mulamu era amawulire amalungi nti yakununula
accident eyo ng'ebaawo n'akujja mu mukono gw'omubi omulabe ng'ayagala okunyaga amagulu wadde bagatemyeko akyali wamu naawe eyakulekera obulamu alina ensonga gyakwagaza tobeera ku liryawo neweevuma tobeera ku mulimu ogwo oguvuddeko ate ogenda kulala onoonya mulimu neweevuma katonda akuwaddeyo omukisa ojjukire eyo yakufiirira n'awaayo obulamu bwe kulwo bw'onoomusaba kyoyagala oza nakikuuma oba tasobola kikuwa amawulire amalungi mukwano gwange mwannyinaze omutabanyi omuwala ndaba njagala ojjukire nti yesu bwe yafa ku musalaba yafa ku lulwo nange ne bw'obanga olina abantu abakukyaye waliwo omuntu akunyiiza n'akukola ekintu n'owulira nga mulowoozaako okaaba bayibuli etugambye nga nkudiramu oluyiriri luno nga tunaatera okuwumbawumba ensulo yaffe ey'enkya kwe tunaatambulira njagala okuwumirawumira nga tuddayo n'oluyiriri lwaffe okujjukira oluli mu Zabbuli 106 nga luli oluyiriri olw'okumi n'abalokole eyi mukono gw'oyo eyabakyawa ani yakukyawa mukwano gwange nga talina kirungi kyakwagaliza nga mu ofiisi gy'ogenda buli lwoteesa ebibyo byebibi bw'okireeta nga kirungi ne bakifuula ekibi bwe bakyukakyuka bwe bajate ne bakifuula ekirungi ng'ate kyawe nga bakikomeza omufoomu endala ababa bakukyawa bayibuli ekugambye nti abamu tuyeebeera bwe twagala okulwana entalo zaffe gwe nga gwe olwane osobole okulaba nga wejja mu mikono gyaki gyaba bakukyawa nedda okuwoolera eggwanga okulekere Mukama kubanga Mukama yanaalwana entalo zaffe akatundu akasemaako oluyiriri luno kagamba n'abanunula mu mukono gw'oyo omulabe oba n'abanunula mu mukono gw'omulabe mulabe woyaani njagala omulowoozeeko ng'otambula mu bulamu buno bwaffe bwe tutambulira obujjudde okusoomoozebwa obujjudde abantu abatatwagala obujjudde okukyawa ng'oyo yanunula nga batulaze ekifaananyi ti Jessica yanunulwa abantu abalina emitima emirungi naawe abantu abalina emitima emibi Mukama ajja kulokola kubanga ye yakutonda yasinga okubamanya yasinga okututegeera yamanyibwa gyatuje yamanyibwa gyatulaza n'olwensonga eyo nga tuwumbawumba nti tukyetwalire okutwala oyo omulokozi waffe tutegeere kyononozibwe bwaffe nga bwe tujjukira enkovu eziri mu mikono gye kokuba batugamba tine muggulu ekimu bye tugenda okutunulako baba batugamba nti ekyo kiri pamanenti muggulu tugenda kutunulira ebintu nga birungi byonna nga tutunulira ebintu nga bitusanyusa naye enkovu za Yesu Kristo gwe tugenda okubeera naye muganda gwe tugenda okuwangala naye nga tumaze okuwangula omubiri guno ogw'ekibi nga tumaze okuwangula enseeni obubonero obwo bw'okutufiirira ebituli ebibiri ebyakuwa mu ngalo ze ng'akomerero ekituli ekimu oba ebibiri ebyagatta ebigere bye ne balyoka bamukomerera misumaali ebyo tugenda kuba tuliraba era awo we tugenda okujjukiranga twebaze olw'obulokozi bwe so nsaba Mukama atuwa omukisa nga titusazeewo amakya ga leero okutwala obubonero obuli mu ngalo za Yesu Kristo ng'akabonero akatununula bwe tubirabako bwe tubijjukira bwe tulaba ku musaalaba tujjukire nti yafa ku lwaffe tujjukire nti tetulina ffe kuwoolera kubanga olunyiriri tutugambye nti anaatujja mu mikono anaatulokola okuva mu mikono gy'oyo eyatukyawa anaatunula okuva mu mikono gy'omubi otubidde mukwano gwange atulaba atuwuliriza olwaleero njagala kitegeere Mukama atusuubiza ekigambo bye kyamazima ekigambo kye kyabwenkanya genda tunula okuva mu mbeera eyo tusabe Mukama atusaasire atulokole atuwa omukisa mu buli mbeera yonna atwebaze Katonda simbula omutukuvu kitaffe tukwebaza wabanga oyogedde okuva mu kigambo kyo ye abaana bo abatuwuliriza era abatwala nsaba musanji n'okwagala kwo otulokole bwe tulaba enkovu zo mu mikono gyo tujjukire nti gwe watufiirira tujjukire nti enkovu ezo zisignifayinga obulokozi bwaffe n'obulunuzibwa gye tuli
taata omulungi beera wamu naffe nga bwe tuyize ku mwalo oli Jessica yali enkovu mu kyenyi emutegeeza newankubadde yali tategeera ekiseera ekyo yanunulibwa okuva mu mbuga sitaani ng'amubira ate ensaba ye wamu naffe ffenna abawulira ebigambo bino omaze otujja mikono gy'ababi omaze otujja mikono gy'abalabe baffe otuteeketeeke olw'ezo taata omulungi olw'ezo ennyiriri ze tusomye otuteeketeeke olw'ezo nkobe eziri mu mikono gya Yesu zateekebwawo olw'okununulibwa kwaffe ne bakwano baffe abatulaba nalaba ekisaa kino okwagala kunyongera okutulunga ne mu mbeera zonna abaana babo bagenda okutandika okukola okukazana wano awali w'omukisa emirimu gyabwe mu ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama amiina mukwano gwange Mukama akuwa omukisa obimukwasa byonna okutambula olunaku olwaleero mubeere bulungi ate tusisinkane enkya amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.